gwe tuli naye eno bamuyita Lydia Jazmine. Tumwongereko linnya kyeddala. Kawomera. Bw'ogamba ekintu ntiwoma wakirya. Oba wakisingako. Nedda. Bangi mbalumirirwa abaali babaddeyo okwo. Wanji. Baleeta obujulizi. Obujulizi. Nyobawa abalimba oyo. Ye muwala ali ku nakyo. Atakwatanga yadde mu kizigo tayombanga nakyo. Kabuuza nti kano mbadde Mike abuuza. Ye muwala atakwatanga mu kizigo tayombanga nakyo bwe bamuzaala bwe yasigala okuva mu kyogero kala yeeyo. Mwana twatukula. Chocolate. Ebimu ku birooto byoyagala abazadde bo babbalabeko. Ayambadde bulungi ng'omuntu azze wamanye wali ebbugumu ebitundu ebimu tabibisse. Ebiriwa. Omukono mbikagwa. Bale bagenda gamba amagulu nga bisse. Kakalawo agenda gamba. Totandika. Sirise. Ne baba. Oli smart. By the way, ebyo byonna tuliyo. Abantu abamu babeera ku radio kule bagamba kati omuntu aba ayambadde atya. Muli mutya mujje baleko mwebale kuwuliriza. Lydia Jazmine batugamba nti azalibwa mwaka wa 1991. Enaku z'omwezi 27. Watuufu. 92 naye nga ze 27. 27. Yeah. Omwaka 92. Yes, 27. Abonye mu bitundu Lydia yazalibwa mu bitundu by'emma. Towala myaka. Semugizeeyo. Tubalabalamu ku 91. Ndeka nkole emirimu gyange. Kikyusiza ddala lumu. Mubala nammwe. Ndeka abafani otubuuli 91. Tutwale 91. Kale 92. Ebyo batayipinga baba bijjawa. Kati obatereza olwo. Emyaka emeka kwano bawandikako. Nina okutereza biography eyo neetere. Nagiwezeza actually Saturday wedde. 28. 27. Yabadde Saturday. Yeah. Akati abiri mu mmeka? Mu musanvu. Emyaka 27. Emyaka 27 kyovula batwakwise totololo. Totolo bwe totolo. Emyaka tebagibala. Kale tusigazaawo naye kale. Batulaga neno nti omwana tuono abadde yazaalibwa mu bitundu by'omukono eyo gye yabeera. Yes, ku Nagalama hospital. Gye wazaalibwa. Kati saawa zino batulaga nti mutuuze w'e Kampala ajjudde era Munnayuganda ajjudde era ayina ne obutuuze obw'e Uganda obujjudde. Yo n'amaanyi nze omu ku basooka ogifuna. Asomyeko. Muntu. Yegwe. Asomyeko era nga batulaga nti yasomerako ku Mautek Business School. N'afuna Bachelors of Business and Administration and Management. Omuli mukyala mu business. Nyo n'amaanyi. Ebisigadde eno. Ejjudde. Ebisigade graduating at 2015. Yeah. Mu business. Administration and Management. Nonoonyako omulimu. Amusajja ali kuwa. Ate noonya ki business yange kwe kuyimba kati omukuyimba kuno kwe kugenda okuvaamu businesses endala. Primary nali jinjaawe abantu asinga kyo baba ngamba jacket ndi webusoga naye nedda nakwira wa anti wange so bayita Victoria Nile abaleyo nga balimanyi bali kusoma lyakabi nnyo jinjaawo liri ku source of the Nile wow paka P1 paka P7 yes ne nkomawe Kampala senior 1 to senior 2 eso balita Namaliga St Mary's Namaliga ebombo 3 to 4 when ali nefe busa wetwa chebamita obia twali kusonye baita Cityland Tabara ya kuita girlfriend gajao Cityland College Matuga gena mpola we yagamba 4 to 3 when ali nefe busa Cityland College Matuga 5 to 6 nembela wano baba abamanyi Bahai Temple weli awo waliwo sonye balita St Margaret Chikaya awe nali ngana wena bojukira era nze yasinga awo mwaka ogwaffe ogwa 20 yali 20 kyao okusinga eddalu mu senior 6 nze nasinga nafuna 21 ekyewunyisa ate nga kituufu kyemuyinza okugamba nti nimba sadetingako musenga buli we munkyazanga ku bintu by'okusoma ne muyita fefe busi wali mumubuuza emigo gye bali bagenda omukubanga nkwata bali bagenda mugoba kusoma nyiga kodi nyiga tonyiga nga lwaki sinyiga lwaki wanyigira bad black
twali tukyali awo tukulaba ku mazali bwage wano ugenzeyo naweze emyaka 3 yeyimba ne happy birthday to you mwe batwala bad black serious abantu yes social media you people take everything ekigambo ekyo wakiraba Facebook eyinzo yavuma kituufu but ekigambo wakiraba kyeyawandiika for me let me tell you nze ate ekyandi offending nze sina kyekyo kyeyayogera because you all know that was comedy for her because nayambala akagato kaali kekyusiza kati yokitege mwakalaba nekakola kati but that was a funny thing that was for her that was comedy kati mmwe social media Facebook was pushing ekintu n'ekizime n'ekifuula ensonga nakunyigirako maybe atenze kyandinyiziza kyayogera ekyo ekyakala me and Spice kubanze I am black and proud very black and proud and I will never change I will never bleach ekyo maybe kyekyandinyinyiza because you do awo abaddugavu tebasaba abakwano babeeru kisubuka katonda atonda kala ate nkwagalako kimu n'osigala nga ate siri kikola because you can be black and beautiful tokwatanga mu kizigo okirabanga ng'okedde nondabanga ndi mweru nkyawanga obulamu bwo bwonna ayibe katubireke swafuna wano okusaba nga abantu bakwagala ogende mu big talent yes abawagizi gasa kimanyaka bali bakola comment anti owekweka bali bakasaininga akawala kebayita peer pound Eddie Kenzo baba akola oba bodyguard wali nakulinda nova ku show nakuza mu motoka navuga kyau nga bo balaba je bali nange nempakana ntunga bala mama saga mwe gali singa ne kamera zino zetwaguleza feza government sifa bala niko mabyali bitya wabwe Kenzo yani kubera big talent obecha Eddie Kenzo byonna tubigatte bye bimwera oli akulira biri ababa fani simanyi naye nze nganze sikirowoozangako kugenda mu big talent era tekibangawo era tebaki yenga omukulu waayo tangamba ngako nti owaye njagala kusayininga wabula big talent family yonna si Eddie Kenzo ba New York over ni bonna it's like family for a long time waliwo golumya omutwe gwabimanyi ebyo tewali bwenumya mutwe that is the fact kyekyo kyobadde CEO kuba nti kyo okuntwala ku sho kyongambye sijjukiranga ku Eddie Kenzo okuntwalako ku sho yonna oba okunnindako oba munyumya nze Lydia nina omuntu gwempalana mu industry eno be bampalana lwaki nga siba mukwano gwa Eddie Kenzo afunye ebintu byafunye mu industry nga nange nina ekirooto ekinene ate nga nina okuba ne abantu abakimekinze okunyambako kati oba abantu bakitwala bulala nze baba bamanyi singali egattana erya Kenzo ne mukola kakolabo kagenda kunyoma why not bwebanga why not nze ekizibu kyafunye ne Jazmine nze tewali muyimbi gwe sikola naye music yatambula music si mubi kubanga of late nakoze group yange omwami ono kyovola bayandesi wano mwali official promoter nakoze LJ music nalabanga nkoye ebyoku mwana oyagala omuntu n'amala n'akuyiwa you trust people ne bakuyiwa ne batatuuka kugundi yo kugolo yo ate nga nze nabeeranga ningira wano nga njagala ekintu kikoleki nengamba why I know what I want first of all nze ndi muwala ali focused very focused oba nze ono music nze ninzo banga si booming nnyo naye mbaawo your name is there I am there and I've been like that and I'm sichita nchiriko paka tendandika butandisi nakoze LJ music it is mine it's my official nojifunira bulunyo n'abakwasaganyako official everything registered edition egwayo Lydia Jazmine music LJ music quality not quantity wakola kayimba kabata you and me it was a big hit yes Daddy Andre yali atuddawo naye mwamule akwagala okufofyo olina mwani recording kyo ebyo byonna wano nze munange fun fact is nze recording nnyo ekiro